Ate RCC we Kawempe atabudde Kanso wabakudalidde ng'ate bwe yeetonda olw'effujjo lyazaabakolako ekitabudde ababaddewo nga beebuuza kyoba ddala abadde azze kwetonda. Wazze wabeerawo okusika omugwa wakati w'abakulembeze abalonde ne RDC we Kawempe Sulaiman Walugembe Juko nga buli ludda lulaga lonna lweryanye n'obuyinza kiviiriddeko n'okukwatibwa kw'abakansala abamu. Mu lukiiko lw'eggombolola olutudde olwetabiddwamu RCC we Kawempe Sulaiman Juko Walugembe asoose kwetonda olw'engeri gy'abadde abayisaamu bw'atyo n'abasaba okukolaganira awamu okulaba nga Kawempe ekyuka. We are sorry ne wateeka okubeerawo order mu Kawempe. Tetujja kuyisa Kawempe nga kintu kiri awo. Tetujja kumalako bantu b'omu Kawempe mirembe. Ekyo tetujja kikkiriza. Era tujja kukola amateeka kigagamba. Kuba mu kiseera kino tulina kukolera abantu. Bwe tuba tulina ensonga endala ne tugenda mu birala. Tusooka ku ky'abantu n'obbakolera. Tekigaana ffe ng'abantu okuba nga tulina ensonga ze tulina. Oba obutakwatagana ebyo tebiyamba bantu balala. Wabula bino bakansala abamu babiwakanyizza ate abamu ne basiima enkolagana gyatandiseewo kye bagamba nti kyanditumbula enkulaakulana. Ongera okumugamba nti omuntu munnayuganda okufuna eddembe lye talina tetulina lwaki tukwetondera oba lwaki otwetondera. Wabula ffe tubasaba ekigambo kimu gwe ne mukama wa kusindika okukola emirimu gye muli mu kukola ku bannakawempe. Bw'otunuulira abantu 32 abali ekitali abaasibwa almost n'abasibe abajjudde mu Tocha Chambers wano mu ggwanga lya Uganda, Kawempe okola ebitundu almost 76 ku buli 10. So mu ekyo mwami RCC tetugenda kukkiriza kwetondaako. Okwetonda n'okwegatta kuno kutwala Kawempe waggulu enkulaakulana n'ebyenfuna. Kati sabe Mukama Katonda nti kyeyeyamye okolagana awamu naffe kuba George twateeka exhibition n'egaana era nga RCC alowooza bya bufuzi. Enkiiko ezibeerawo zonna nga nkuŋŋaana z'awamu tezikkirizibwa. Naye bwe kiba ng'avuddeyo n'agamba mwetegefu okolagana n'abakulembeze bonna nkiwagira. Ffe nno ng'abatuuze b'e Kawempe baba akulembeze tulabye nti okwetonda okwo kuna kye kulaga gye tulaga mu maaso nti ebikolebwa ewaabwe baba babiraba naye baba beetaaga ate okwetondera abantu obutereevu. Meya wa Kawempe Emmanuel Serunjoja abadde omukawa ategeezezza ng'ebize bikolebwa ebyazadde emabega bannakawempe naddala mu byenkulaakulana n'ebyokwerinda ng'okwetonda kwa RCC tekuyinza kutereeza nsobi zaakula. Ebintu ebikwatagana n'ettaka ebikwatagana n'eddembe ly'obuntu kakasa nti wana RCC bimulemye okwakataganya mu Kawempe division. Mu ngeri ennyangu ngamba nti alemeddwa Kawempe kyannaku. Okwetonda kweyetonze ndowooza kuyinza okubanga tekukyasobola kuzaawo ebyo ebyonoonese. Ekyandibadde ekirungi kulizayininga kuva mu Kawempe yasabe appointing authority amuwe division endala ey'e Kawempe yo emulemye. Oluvannyuma buli omu akutte eri ekiwaliza sipiika okwongerayo Kanso wiiki ejja. Josephine Lunkuse ne Doreen Nambiru be bakusakidde eggulire lino. Bukedde.